Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ali mbuwanguzi ali mu kuzina gunteese anti General Yoweri Kaguta Museveni gamumyuse dda buli olucha ebizibu bimweyongera buli olucha ayongera okulemererwa gavumenti eri Kaserengeto egenda okwerindigula nnuma y'ekigono owulira omusango Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gwe yatwala mu kkooti y'ensi yonna giyite ICC ebiveeyo General Museveni afeesa anti obujulizi obw'enjawulo bweyongera okutwalibwa buli nnaku obujulizi bwongera okuwera buli lunaku olukedde kati General Museveni atandise okukankana empale zimulebedde anti ye mutabaniwe omukyala famire abakoddomi n'abaana n'abazzukulu ebigambo byabasobyeko dda buli babadde bafunamu ensimbi babadde basibiddeko olukoba babeesambe dda bongera okubejjako olw'ebikolobero ebingi bye bakola ku bannayuganda omuzungu atya nnyo mulabisa ebyaddala ebyamazima ebyalaali kati firimu ya President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President documentary yakwatibwa ng'eraga ebikolebwa General Museveni ku bannayuganda naddala ebyaliwo mu kalulu ka 2021 General Museveni mutuuse mbulago babazungu yabakwata dda amalaka ne basalawo bate ekinene kyawanga kye baali batembeeta ki Museveni n'abantu be kati basazeewo okwekuumira ewala oba okuteekawo olukomera wakati waabwe ne General Museveni ezi sanctions z'owulira buli lunaku olukedde era ye banka y'ensi yonna World Bank okubanga yasazamu otaddamu kuwola Mwai Museveni ensimbi zebaddemu buli mwaka ekitongole ky'Amerika ekya State Department nakyo ne kiyisa obukwakkulizo oba amateeka amajja oba ne kiteekawo okusazaamu enkolagana yaakyo ne Museveni era n'okuba nti Museveni yagobeddwa mu katale ka AGOA oba ebyensuubulagana ne Uganda ne America yasaziddwamu lwa General Museveni okusobola eddembe ly'obuntu kati naawo munnayuganda w'osinziira n'omanya nti no gye tulaga tulabayo omukulembeze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine omuzannyo guno aguzannya bulungi General Museveni amaaso gatandise okutwakaala leka tulabe ebigambo bino omanye nti Museveni waatudde si wangu ensangi zino essaawa yonna ebigambo bimusobako Jafa Makanga Kiseera kyakwenunula mu stage za revolution nkugambye nti this is the most crucial stage of the revolution. A stage revolution bannyiniyo mu abagirimu nabagamba nti ababeera mu revolution abagiwagira n'abagiwakanya mwenna mugibeeramu era bwe muba mutunula ebigitambuliramu bitambula bifaanagana musaana okugula amaaso gammwe n'obwongo mweno stage gye tutuuseemu kuba nkulu nnyo 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 otunuulira eyaffe nga bwetambula ebigitambuliramu byonna kikwetaagisa okutegeera ennyo nakyemalira gwe tulwanyisa omutima gwe bwe guli ebikolwa bye ng'otunuulira ku byazaakola emabega ye bwazaayisa baakola nabo oba abamukolera naffe baalwanyisa kubanga ye nga ye takyusa nkola ye nakyemalira ate nga mweno stage ekyamazima kiri nti revolution etuuka neeyisaamu akasengejja mu bantu baayo etandika okukola choice netandika okupimapimamu aluwa nga ttaka aluwa ankeereye aluwa ansumbuwa naye wenzijidde olwaleero nga bannayuganda mwenna mwabuutikiddwa amawulire g'okufa kwa musajja mukulu Sobbi Pade Sserunjoje omu ku bantu abaliko engero era bw'ogenda ku mitimbagano egisinga obungi ogenda kusisinkanayo abantu nga bakomezzaawo obutambi bwe. Fenno
batugamba nti okufa kintu kyafenna buli yakkiriza okuba omulamu alina okumanya nti ekiseera kigenda kutuuka afe. Tekiba kya buvunaanyizibwa era ffe mu kalica yaffe abalinamu ak'obuntu omuntu bwe yafanga kwabanga kunakuwala biseera ebisinga ng'abantu bagatta okunyolwa kwabwe ne bakugatta n'okwabali ababa baviiriddwako omuntu oyo obutereevu era abantu nga bakosebwa kyekyalinga ekyamazima. Mu biseera ebyo ng'abantu bawa obulamu bw'abantu ekitiibwa. Naye okujja kwa nakyemalira Museveni ono atandika okukola enkweze okusinziira ku bigambo bye, atandika okukola enkweze mu kweyagaliza eggwanga lya Uganda okulifuga. N'atandika okukola enkweze kye yasooka okussaawo yatandika okutyoboola ekitiibwa ky'obulamu bw'abantu era n'atandika okutemula abantu mu mbeera eyajjawo ekitiibwa ekyo nga basobola okutta omuntu n'omulambo ne bagusuula ku kkubo ne gumalako ebbanga. Yateekawo embeera enkakali mu kiseera mu myaka gy'ekinaana ng'ajja nga atta abantu naddala mu nkingizi za Luweero, batta abantu ne balemesa abantu okuba nti babaziika. Kuba okusooka battanga ne baleka abantu ne bajja ne baziika ne babeera nabo nga bakungubaga. Naye ekiseera kyatuuka ng'ayagala okussaawo entiisa eno ate ayagala okumalamu ekitiibwa obulamu bw'abantu. Yasookera kuteeka kuddira okufa n'akusembeza mu maaso g'abaana abato. Ekyamazima kiri nti abantu abasinga n'okutuuka okumanyiira okufa baamala kukulira ddala. Naye Museveni yatandika okutta abantu ng'ajja natta abantu abakulu n'abatta mu maaso g'abaana baabwe. N'asooka bateekamu entiisa eno ey'amaanyi. Oluvannyuma n'abaleeta n'ajja ne yeefuula akungubaga nabo n'abagamba tusobola okukola naffe okuwolera eggwanga mujje tulwerwaneko abasajja abo abasse bakadde bamwe biki. N'introducinga abaana abato luli abaintroducinze ku ky'okumanyiira okufa bakulabeko. Kati then n'abaleetera okumanyiira okufa nga be bakuleeta. N'atandika okukwasa abaana ab'emmundu. N'ajja ng'akissa mitima gy'abantu mpola ne kitebenkeramu. Abaana omugigi ogwo ogwagoberera be bayita bakadoogo n'abaleeta ne batandika okutta abantu. Ekintu ekibi ennyo nti kireetera society okuggwamu ekyo kye bandibadde balabanga ng'ekikangabwa. Tugenza ogenda okutuuka olwaleero ekyamazima kiri nti okufa kati tekukyali nnyo ssomero eri bantu. Ne bw'obakubiriza nti bannanga okufa kuno kuteekeddwa kutuyigiriza, mubeeko bye muyiga, mubeereko bye musomera ku bannammwe abagenzi, musobole okubyewala, abantu bagenda bugenzi mu maaso. Bwe kizze kirinnya. Abantu edda battanga abantu ne batya, tibalimanya batya nti nze natta, banantegeera batya nti nze natta. Ne kigenda nga kinaabuuka. Museveni agenda akiwa omwagaanya. Ne tutuuka okulaba ku bantu kati ng'olwaleero Sobbi eyafudde ng'asobola okuvaayo ne yeerumiriza nga tewaliwo kakibwa, wabula buli yali wabadde alengera kamera ng'avaayo n'agitunulamu ne yeekakasaako ekyokutemula abantu nti abo twabatemula nze babukubye ekikonde n'afa, munyola munyozi ne mutta, nsobola okukozesa emmundu, nsobola okukozesa emikono gyange, nsobola okukola ki ne mutta nekola ntya. Nekifuuka eky'oluyeeyerezo. Ekyennaku kiri ekintu kimu abantu bano era nakyogerako emabega ne mbagamba waliwo ekintu kimu kye mwerabira kye mutamanyi nti mujja ne muwogera oba wakikola oba tewakikola, naye mugenda ne muwogera n'ogamba abantu nga bwe watta. Mu b'oyogera ddala ekyamazima engero zino zizze zibeerayo. Mulimu abantu bekikwatako obutereevu.
nga gwe kati impunity ekyakusavinga osobola okutta novaayo ne weeyagala ne weewaana nakyo n'obulwaka kkoona kuwadde akugamba nti kino, then you go away with it. Noyitawo n'ogenda kubanga gavumenti ekyakukwatiridde era kino kyeyagala, kubanga ye nga nakyemalira Museveni kyalina kiri ekintu kimu, anoonya nnyo buti abantu bwe babulwako engeri gye basobola okonsentratinga ku kulwana okuneeta kuluzaako, era akasuka buli kimu ekisoboka nga tafuddeeyo, kubanga ye aba amanyi Museveni atulaba atuyitanga mapeesa obanga bwolaba omuzannyo gw'amatatu, yamanyi empiki zaayina, asalawo ddirwana akasuka mpiki ki na butya bw'agenda okugikozesa. Ekintu ekyo singa ffenna tutandika okutegeera amakulu gaakyo, abalowooza nti muli mu ssanyu balinawo mwandibadde mutandise okwekaabirako, kubanga ate mmwe muli bubi nnyo n'okusinga abakimanyi olwaleero nti bali mu nnaku. Kubanga gwe atannaba kumanya nti oli bubi ng'okyayagala okusavinga gavumenti ya Museveni n'okugituukiririza ebikolwa byayo n'ebiruubirirwa byayo, gwe ne bakutuma nti genda okole kino simply because baba bakulagamu akantu kamu nti omanyi twagala creating narrative gye tugenda okutambulirako. For instance, nga bwolaba olwaleero, actually tukimanyi nti okuttibwa kwa Sobi, it has been intended to create a narrative for us to move away or to deviate away from what we've been doing or what we've been pursuing, at least in ekyo tubenga abakyogerako, to make us feel relieved nti no yavuddewo tumuwonye. No, it is not going to be the case. Tekijja kuba bwe kityo ku mulundi guno. Ku mulundi guno okusoma kuteekeddwa kuba eriba ly'abantu bammwe okusinga be bateekeddwa okumanya nti Museveni aba n'abantu abamukolera, oba nakyemalira yenna asobola okuba n'abantu abamukolera, naye ng'amanyi ddi lwagenda okumukozesa. Ate nakyemalira bw'oba omukolera osobola omukolera ng'oli mulamu n'okumukolera ng'ofudde, because ye bw'aba nga atuuse mu mbeera ey'okugoba narrative n'okufa ku kusobola omukolera nga narrative emuwa akalembereza ak'ekiseera ekyo. Kati ekibafuula mmwe abali mu buzibu okusinga kuffe abakimanyi already nti tunyigibwa kiri kimu, nti gwe osigala erinnya lyo lisse mu maaso gaffe eno gye tuli, naye ate nga ne wa mukama wo gw'obadde okolera toli safe, kubanga tagenda kubeerako bbanga lyonna ng'akyakwetaaga. Okutta kintu kizibu nnyo, musango muzibu ddala n'emawanga amalala agalimu amateeka, ng'oggyeko wano ewaffe woolaba nti amateeka gaatyoboolebwa. Oli wasobola okuvaayo natta omuntu n'amala najja ne yeeyogera nako. Olaba okugamba obugambi nti nali mmanyi ku lukwe olw'okufa kwa gundi, newankubadde tewatta, naye nga wamanya ku lukwe olwo, either n'olukonsiiringa ofuuka eyayambako ku lukwe olwo okuteekebwa mu nkola. Okuggyako singa ovaayo n'obujulizi obulaga nti bwe nakitegeerako neekubira enduulu oba nentegezaako ab'ebyokwerinda oba mu kifo bwekiti oba n'omuntu oyo kennyini ne mmutegeezaako nga ddala kituufu olina obujulizi obwo. Naye obujulizi obwo bwe bubula, ofuuka omuntu eyakonspiringa okulaba ng'ekikolwa kino kikolebwa. Naye abantu mmwe abavaayo n'ojja ne weewaana n'okola bwoti nakola kino nga weewaako gwe wennyininyini obujulizi. Wano mukosa emitima gy'abo ababa baafiirwako abantu baabwe. Olwaleero mukosa abo bonna abawulira nga banyigirizibwa sisitemu ya gavumenti eriwo. Kiba kitegeeza nti eddibu ly'obataddeko oba enkovu gy'otadde ku mitima gyabwe gwe toyinza kumanya butya bwe bagenda kugimaliriza. So mu buli mbeera yonna oba weetadde mu matigga, ekintu ekyo mwenna abalina amagezi mutandika okukimanya. Naye ate mujjukire ndi mukama wammwe nga nakyemalira yenna bw'abeera, teri nakyemalira ayagala kuleka mukululo. Bw'omanya ebintu bingi ku nakyemalira ng'akakasa nti ddala obimanyi, bw'oba ng'alina mission gy'akukozesezza n'akikakasa nti ddala yagikozesezza, muganda wange nakyemalira tasobola kukkiriza buli lunaku n'olumu embeera emufundirire mwabaleke nga mukyaliwo.
era ogwo omutawaana gw'okugjawo abo bonna ababadde bakolera nakyemalira agukola tannagenda, afuba okulaba nga tannagenda agukola. Era abamanyi bannakyemalira bonna abazze bagwa, wotegerera nti nakyemalira atuuse ku kisenge nga ababadde bamukolera atandise okubakwatako. Ate nkukakasa bw'atandika okukwata ku bantu be abatakyadda mabega, takyasobola kubaako gwa savinga. Kyenava mbagamba nti atuuka mu kiseera nga kababe baana be abawaayo olw'okwesevinga, abawaayo y'okusigala nga yeetaasizza. Era embeera eyo yeyo gye tulimu olwaleero. Mwenna abakisuubira nti mukyakola, abakyasuubira nti bakuwaddeyo kagundi genda okoleyo just ka video katono, just kukyusa mbeera eriwo abantu mbakyankalanyeemuko mubeerabize ekiriwo kyuse mu ndowooza naki. Mwenna buli akolera nakyemalira ne bw'aba nga akutuma akantu katono bwe kati, gwe ng'olowooza katono kakomaawo, ye tatuma kintu kitono. Asobola kugamba gendo oyogere bwogezi kigambo bwe kiti nga gwolowooza kikomaawo, nja kyogera nja kumala bajja kunsonyiwa, bajja kundeka biki nja kufuna obudde, nja kubeetondera. Nakyemalira yesi bw'atyo bw'abibala. The moment wakimanyira nti oyina ky'omutegeddeko tasobola kukakkana ng'embeera emufundiridde nga gwe wooli. Era agamba nga tebinaba kumutuukirira waakiri asooka n'abejjako mmwe abasobola okwewozaako abantu ne babaddiramu mwe basooka okujjawo. Naye ate bwe gutuuka ku bantu nga bano n'okeera ne weewaako obujulizi. Nze simanyi muntu bw'otandika abatemu baabanga beekweka era nga musobola okubeera ku kyalo n'omutemu naye nga temusobola kumanya. Ebiseera ebisinga babeera ne cunning characters, asobola okuvaayo najja neyeerimbika muntu wakisa nnyo, era buli kibaawo mu bantu anyolwa naye nga ye mutemu, naye nga yeekweka so that tebasobola kumutegeera kuba yakimanyanga nti abantu bano basobola okukola ki, okuwoolera eggwanga gye bujja. Kyokka abantu baffe bano balina ebintu ebibeerawo ne babyerabira ne batamanya makulu gaabyo. Nzijukiridde okukolako ku video emu, endooza yaliemu video nagikola nga njogera n'omusajja gwe bayita Sipapa. Sipapa yali ayitirizza kubanga gavumenti yayagala okututeekako ekintu ky'okuba nti tukola obutujju, era mujjukira ebyalingawo nga tukyali mu kitebe ky'ekamwokya. Emirundi Sipapa gye yajja n'akuba amasasi ku kitebe kyaffe. Bwe balaba tetubaanukula byakolanga effujjo Basipapa nga tetubaanukula, ne bakola effujjo nga tetubaanukula, naye nga byonna gavumenti enoonya epulanti nze eti ekintu ky'okuba nti naffe tuzzaayo efune ekyekwaso. Ekyekwaso ekyo kyabalema okufuna, era ne bafundikira nga balwanye ne bajja ne bayingira ekitebe ekyo ne bawambamu ebintu bye baawamba ne babitwala. Naye baali baagala nga bamanyi engeri gye tutamanyi nnyo, tetulina experience, kaba tuprovoking into a fight so that bajja ne bamingolinga nga abalala abakuba abeeno bakube Basipapa, then babafuule nti ffe twabaddemu n'emmundu basobole okuyolerako abantu be baali baagala okuyoola. Naye ne bakiremu okukifuna. Naye mu ekyo nagamba Sipapa oyo nti emirundi gyonna Sipapa mujja nga missoni yo yakujja ku provoking abantu, era mujja mukuba amasasi mu provoking abantu ku kitebe kyaffe abaana babalumbe so that mufuna oluwenda, gavumenti efuna oluwenda wekwatira n'okuteekako ekyobutujju. Wabula lugenda ku kyolunaku olwo Sipapa lwe mugenda okujja kubanga kino tuganya okukibawa, naye lujja ku kyolunaku lumu lwe mugenda okujja ku kitebe kyaffe nga muzzengera okulembedde banno ozze ku provokinga, naye ku olwo olunaku kyotamanyi ogenda kujja nga gwe missioni y'abanno nga bwe muzze. Gojja kujja nga zze ku mission naye nga ku olwo gwe missioni y'olwo olunaku. Era bwe mulituukawo bajja kukuba amasasi
kubanga balemereddwa okukifuna muffe bo bajja kwettira then banoonye engeri gye bakwatirako abantu. Nayogera ebintu ebyo nkyayamba ne bakomya okujja tebadda naye era wetwogerera babaako engeri gye basetinga si papa mpaka olwaleero bw'omulaba mu mbeera gy'alimu nti bwe bamala okukukozesa nga kiweddeko ekiseera balina okutegeka engeri gye bajja okusiibulamu kubanga banoonyayo situation kiwe tuyinza okugetingira rid of this one. Omuntu osobola okwewaana nti oli star oli mugezi obadde buli kimu nga bw'okikola. Actually mwenna abalaba obutambi bwa mukulu Sobbi bonna bukulaga film star. Actually buli kimu kyolaba olaba film star ali at the top of each and every move. Waliwo ko ne munnamawulire omwe yamubuuza ti naye ekyotegeeza Sobbi tebakubangako n'agamba nze nga Sobbi sikubwangako nze nkuba. Era yagamba waliwo omuntu omu ndowooza mu 2017 eyamuswamu banaamukasukira cupa bayamukuba cupa bayamukuba ki naye nga yamuswama buswami naye ye abadde firimu sita. Naye kikwewuunyisa bafirimu sita bonna nga bwe tuzze nga tubalaba muddeyo nga mutunuulira social media nesobola okuyamba kulaga abantu bangi nnyo. We've been seeing characters here nga basita naye amagenda gaabwe muganda wange engenda gye bagenzeemu bonna mujjukira bwe baba kunyumiza omugenzi Kaziini yali jeno ayise mu buli kimu naye n'olwaleero nga bakugiddeyo ekifaananyi ne bakugamba nti oyo ye yamukuba. Sita abadde ayita mu bikompola ayise mu bbomu ayise mu buli kimu natta abasajja kubanga you can't tell me nti yasavinga mu magye gonna emirundi gye yabeeramu nga tasse ku bantu naye yatta ku basajja abawera. Tubika majeno teyali muntu wa kusaaga yali asavinzeko nga amekomanda w'eggwanga taba wa kusaaga but amasiibulage n'olwaleero ensi bagiraga nti eyajjawo Kaziini yali mukazi ate nga si mukazi mukulu nnyo muwala yamukuba nakatayimbwa sina masasi jeno bwatyo n'agenda bwatyo. Munjukira jeno Kasirye Eggwanga firimu za Kasirye Eggwanga nnyingi nnyo buli muntu alina zayinza okunyumizaako neera boddayo n'otunuulira obutambi bwe bungi naye jeno Kasirye Eggwanga ng'agenda ffe abaasembayo okulaba ku bigambo bye ensi byejjukira yali alaajanira ffe abali ku social media. Bantu alabannange abantu bonna bagambe baweereze abantu bonna ku media bategeere kubanga abantu tetwaddamu kutegeera kuwulira Kasirye Eggwanga kusirika kubula kola ki kutuuka ku muzika nga teri naamulabiyeeko nti wuuno. Kati tunuulira ono abadde agalamiza abantu bonna n'atuuka ekiseera nga baagala okkunnyika basooka ne bakujjayo eno kubanga ebyo bigurupu bye mulaba bakifeesi baani okubanga bakola. It is because government eyagala embeera eri bwetyo era ezo gurupu zibaawo nabagamba waliwo olunaku lumu twali tugenda mu bikujjuko nga waliwo eyo ndooza yali bebeera nkuuka I think nkuuka mu Lubiri eyali IGP mu kiseera ekyo oyo mukulu ani oyo omusajja Kayihura yagamba bannange bakifeesi n'amenya gurupu afandezi guru simanya afandezi kuru ani n'abimenya ebigurupu bingi nnyo ebyababbi n'abagamba bannange ku luno temujja kubba mu Lubiri Ssaabasajja asimye agenda kubeeramu asimye temubba abantu be era tewaaliwo ripooti ya muntu yabbibwa mu Lubiri mubaaliyo mu bikujjuko ebyo ekitegeeza nti bo babeera bamanyi abantu baabwe era bakwatagana nabo era
ngabo wawulira Sobbi agamba tukwatagana ne police era tukolagana tumanya era bwe tuba tunabba tumanya betugenda okolagana nabo nga ne bono ntwalo oyo nona budde bwo. It is true. Era batuka ekiseera nga bakulaga ababeera abatemu abaterungunya abantu ate gavumenti be yakwatanga newe mundu. Mwena mumanyi story y'omusajja oli ani Nixon yagasirwe. Bagamba yalira mu nyakuzi naye olwagira ne yesembereza abapoliisi bayitidde okumukwata yesembereza abapoliisi ekyavamu n'afuuka wa poliisi. N'ebikolobero bye bakola muzze mu biraba era mu bijjukira. Nabano Basobbi bwe batwe baba recruitinga. N'omujja mu kutemula abantu avudde mu kutta abantu najja ne yefuula n'omuteeka mu force kati n'abeera avudde mu kutta okubba abantu abatta abatulugunya abakoze buli kimu n'omukwata n'omuteeka mu ISO. Nga ekimuteesezza mu ISO ate si kuba nti asavinga eggwanga mu mbeera ennungi wabula omutaddeyo kuba asobola okukozesebwa mu kutulugunya ate abo aboogera ku biteekeddwa okuba nga bikolebwa. Kuba ekyamazima kiri nti abantu abasinze okutulugunyizibwa era abatulugunyiziddwa ku mulembe gwa Sobbi nga olwakaada n'emmundu za gavumenti atambulira mu magye atambulira mu mmotoka za gavumenti ate babadde baana abatunuulidde embeera nti mbi ne bavaayo ne bagamba nti ekimala kimala n'oba nga likkubo lyokutte n'owooza nzize bannange endokose nvuddeyo mbadde mukozi wa bikyamu naye ate era ne choice gy'okoze lyakwongera kussa buvugubi ku bantu na bulumi ku bantu. Omwami omu atugambye waddewo wembadde n'atugamba nti temusaana kusanyuka olw'embeera eno kubanga olwo abaana be mukitaddeko abaana be mubataddeko obulumi ng'ate abaana be babadde tebamanyi. Naye omwami osobola okumubuuza ekintu kimu nti osuubira mu Sobbi be yakosa bonna baali bagumba tekwali balina baana tebaalina nganda zaabwe zaali momboze tebaalina bazadde basigala na biwundu ebyo obasuubira kubanga balina kuwulira batya essaawa ya leero. Ekyennaku nti ebiseera ebisinga abantu abajja okupreachinga embeera y'empisa ennungi okupreachinga morality ne humanity bavaayo mu kaseera nga babadde banyigirizibwa ku luno mmwe mufunye relief. Ekitegeeza nti system gye tulimu erina engeri gyeyagala okukukuumira mu bulumi obutakoma nti ne bwe wandibadde ofuna ka relief oteekeddwa kunyolwa. Naye ng'ate muteekeddwa okukimanya nti ababakozesa ndiye bagenda kuvaawo. Abantu tebasobola kunyigirizibwa bbanga lyonna. Ku nkomerero ya byonna ababakozesa bajja kuvaawo. Era muyina okusisinkana obwenkanya obugenda okuva mu bantu bano. Kyovula nze ntera okubagamba nti ayagala okuwona obwenkanya obwo nga obutakutuukako. Kubanga mu bwenkanya obwo mwe tugenda okuyita okusomesa eggwanga eri abali babazze mu buyinza n'abo abali babafugibwa abalala oba abakulemberwa abalala okwekomako n'okutya okukola ebikolwa bino bye mukulembezza okukola. Nze nina okukkiriza kungi nti lwaki ebikolwa bino bibadde nga biddiŋŋanwa nga gavumenti evuddeko ekola ebikolobero neddako nijja n'ekola ebikolobero bye bimu bakabe kasinge n'okusingawo. Lwakubanga tubadde tetufunanga mukisa abavudde mu buyinza ne bakwatibwako mu maaso g'ensi yonna ne bayisibwa mu bwenkanya ne bubakolwako ng'okuseetinga ekifaananyi ekirungi eri abasigadde okubakkingiriza okukola ebintu ebyo naddala ababa bazze mu buyinza mu kiseera ekyo n'abo ababa bakulemberwa okufuna ekyokulabirako. Kati ffe tukola bulijjo tukyusa zi gavumenti tuzikyusizza ne bakyusa abakulembeze. Naye nga waliwe tutatuuka tetuteekateeka ggwanga kusoma okuva mu bikyamu ebiba bikoleddwa okusobola okuba nga tubyewala. Kati ku mulundi guno
lwaki tu insisting era nga tulemera ku kigambo ekiyitibwa revolution kwe kuba nti etuwa omwaganya ogw'okusoma ne tuteeka ne mu nkola ebyo bye tubeera tumaze okusoma era nga tetusobola kukiteeka mu nkola okuggyako nga tutaddewo ebyokulabirako ebikakali mu ng'ebibonerezo abali babakoze obutemu bateekeddwa kuttibwa era bwe kityo bwe kiteekeddwa okutambula oyagala toyagala ekyo bwe kirina okutambula okusaavinga papasi ey'amakulu ku lw'obulungi bw'ensi n'okuba nga tetudda mu kintu kyekimu emirundi gyonna waliwo abateekeddwa okuba nga balina kuttibwa ate mu lujjudde ate nga basoose kuwozesebwa ne bakkiriza nga gubasinga emisango ne gibakka mu vvi ne battibwa mu lujjudde ng'ensi eraba buli omu n'alaba waliwo ebintu ebimu bye tulaba nga byo byeyawulidde byaffe bya mu ggwanga lyaffe society yaffe byeyina okuba nti ebiscrapping ebijjirawo ddala obutadda bino obubbi bwe mulaba obw'abakungu mu gavumenti obubbi bwe mulaba obw'abannabyabufuzi bwe balimu bonna ne bakenula eggwanga nga beekusa bokka beerowoozaako ng'abantu obwo nabwo buteekeddwa okunogerwa eddagala ng'ate abantu ffenna tuteekeddwa okuba nga tujja kukisikira tuteekeddwa okugyawo endowooza egamba nti omuntu yenna okufuna obugagga obw'amangu yingira ebyobufuzi tuggyewo enkola eyo nga buli akenudde eggwanga kubanga ekizibu kyali ebbanja lye batutaddemu bannabyabufuzi n'abantu abalala bonna ababadde mu buyinza ebbanja lye batutaddemu tuli baakulisasula twagala tetwagala eggwanga lyonna libanjibwa ne omwana gw'otannazaala abanjibwa naye tuteekeddwa okusetinga enkola ey'okuba nti ebbanja eryo tujja kulivaamu nga bannayuganda ng'abatutte ebyaffe abakutte ssente ezo ne bazikozesaamu ebyabwe bo n'ab'endyo zaabwe balina okusaavinga ekibonerezo ebyabwe ebibaggyibwako ne bitundibwa ku nnyondo oba ebirala gavumenti n'ebibuwa n'ebissa mu buyinza bwayo mu mikono gyayo esobole okuretrievingamu ssente tusasule ebbanja eryewoleddwa ababbi kubanga ffe tetunnabaddifunamu ate bo be balifunyeemu otwala ebintu by'abantu b'eŋŋanda zaabwe okusobola okuzzaayo ennono egamba nti charity begins at home abantu bennyini be bateekeddwa okufaayo kati ku bantu baabwe mu bika byabwe famire nga ebo bagigamba nti jafa tumuwadde obukulembeze agenda kubeera minisita wa kino ng'aba famire yange be bateekeddwa okufaayo ennyo nga nemmwe abalala ab'ensi mwenna temunnaba kuŋŋamba bali bafeeyo nnyo kukunkubiriza okubeera omuntu mulamu okubeera omwesimbu okubeera omwerufu n'okutya okukwata ku ssente y'eggwanga mu bukyamu kubanga ekibonerezo tekijja kukoma ku nze kikwata n'ab'olulyo lwange eyo yenkola gye tusobola okuyiiyawo okugunjaawo nga ffe okweggyamu omutima ogwo ogwatuteekebwamu ba Museveni gwe bapropagatinga kubanga ye bwe yajja yasinga kulwana kuggyawo integrity mu bantu society n'agijjamu integrity olwaleero buli muntu akola nga bw'ayagala buli omu yeerowoozaako yekka buli muntu alowooleza ku lubuto lwe okumanya ekyo ekirwadde kikyamu mukyalowooza nti abantu balowooza ku mbuto zaabwe ne balowoleza ne ku baana baabwe naye tugenda tukifunza mpolampola mpaka ku buli muntu okutandika okwerowoozaako yekka ng'omu nga ne bw'aba azadde alowooza nga mugumba ate mulina okukitunuulira nti eyo system bwetyo bwe bagiyiyiza olwaleero programs ze musinga okulaba ziri zitya musinga kulaba abantu bapromotinga bu video bwe musinga okulaba bapromotinga abantu kwawukana there is a conspiracy eriwo gye bazimba okulaba nga bajjawo abantu okukwatagana bajjawo abantu okukkiriziganya bajjawo abantu okuba ne bondage ey'obuzadde omukwano ogwo gusobola okuzimba abantu okugamba nti kino neweefiiringa nga munno nga osobola okuwulira nti ku lwange bweba ekintu kikwata ku gundi nkiwulira ng'ekikwata ku nze era nfaayo nnyo okulaba nti gundi nsobola omuprotectinga eyo gundi egenda evaawo mpola mpola abantu bagenda bagikola mpola waliwo obuntu bwe mulaba bakola bu video bwe mulaba obwo obutonotono abavubuka batambula n'obusimu ne balina bu YouTube channels actually ba uploadinga bu videos obwo naye bulina ekintu kye bulina message gye buyisaawo gye mutannategeera
girlfriend wo mwagala nnyo oba bawo mwagala nnyo akwesiga njagala tumukubire simu tumugezese tulabe mulimbe talent ni nafunyo olubuto tulabe oba akwagalira ddala. There is a way someone omuntu gwoto inacho manyiko ofuna otya satisfaction mu kwagala oku breaking bond gyoto manyiko na gye bagitandikira. And we are seeing things happening. Tetumanyi makulu gacho fe tulaba tunyumirwa bunyumirwa gondi bamukotte mukazi abadde tamwagala abadde amulimba bulimbi naye nga bana abantu babaddewo nga baagalana that bondage omuntu najja najingira. Imagine a stranger atambula butambuzi naye yalowooza uploadinga gundi ku simu ku YouTube ntekayo nze content wange ku YouTube abantu bajja kumwagala naye ng'ekigendererwa kirala nnyo. There is a need and agenda gye mugoba gye mutategeera. Chiringa gawano wetubadde tutambuze ekintu kya DNA okugenda okufundikira awo ng'abantu abasinga amaka gaabwe gamenyese abantu baawukanye families zaawukanye zeetaddemu obutemu. Lwaki abantu bagenda bazimba mpola n'omutima gw'okwagala kati okukyayira ddala a person of opposite sex nti bw'aba mukazi abasajja bantamidde ddala sikyayagalira ddala n'abasajja abakazi bantamye sikyayagalira ddala abakazi like that. Mugenda muzimba bondage yompola babayingizaamu ekintu babayita eno walala mulowooza munyumirwa mulowooza bakuyamba kumbe balina kye bakusigamu. Ffe mu society yaffe Abafirika ekyo tekyabangawo. Weewuunye bwegenda okusoma mu Busiraamu era kifaanagana ne mu Busiraamu. Ffe mu Busiraamu nga ne mu Africa bwe kyali nga teri musajja Mufirika naddala mu Buganda yabanga n'amagezi goyinza kera kumakya n'omugamba nti mukazi we yazaalidde mu nnyumba y'abaana naye yakuzanga abaana abo nga ne bw'aba abamanyi nti omukyala yabalize yabazadde eri ng'abaana bano bakuzanga baana be. Era abantu abasinga bw'otunuulira mu families ezo ez'edda nga gy'osobola okusisinkana omusajja nga tagambye baana bano nti bano abaana si baganda bammwe naye yeeteekateekamu awo embeera n'agira ati nga n'agamba gwe nkuwadde wali omugabo ogugwo ngukuwadde gwe nkuwadde wano omugabo ogugwo ngukuwadde banno nkugjeeko n'akulaga nga amwagala ennyo kyafudde amuwanga akyalina mulamu amugje ku bano naye nga kyayagala mu kiraamo kye tajja kubaamu kubanga amumanyi oyo si mwana we naye nga tayinza muboola mu baganda be ne mu bantu era abantu nga bakulirayo bwe batyo ne babeera bwe batyo. Naye kati ffe waffe osisinkana omuvubuka kyajja awase azungira ku DNA yakafuna abaana babiri abatute ku DNA sinagana ayola abaana nga si bange sinagana ayola naye nga sincerely speaking gy'ogenda okugenda mu maaso eyo singa otambula n'eyo endowooza ogenda kwekanga nga within no time otuusa okwetamu ekitonde kye bayita ekikazi bw'oba obadde musajja naye obutonde bwo bwe buba bubukubanja olaba bwe bagenda bakuyingizaamu embeera y'okulowooza ku alternative endala ogamba why kambuke na musajja munnange kasita n'okuzaala tikiriimu nti naazaala nanzaalira abaana abatali bange like that mpola ng'obwongo kigenda kibeerawo kibalya mpola mwe mulowooza baatutandikira eno bwe baali batta cultures zaffe n'okutusuuza bondage y'obuzadde baatandika kuyamba bakyala kujja kutandika kukola. Omukyala yali menti okuyamba abaana abakuzi abaana bamwe bakule nga bategedde kubanga omwana wo bw'aba akulidde ku nnyina ajja kumanya either culture eyiyo bwe mubanga mubadde ba culture y'emu mwajja kumanya culture eyammwe. Naye olwaleero tulina abantu nga muli ne mukyala wo muli ba kabira y'emu naye nga mulina house girl gwe mutaddewo waggwanga ddala kyokka mukazi wo naawe mukeera bukezi ne mugenda mudda kiro omukozi ono yalina ku budde n'abaana abamu bwe balwawo bwe bagira bati abaana tubatwala mu bisulo kati nga ba myezi emyaka 2 myaka 3 ena amuteeka mu kisulo obasanga mu bisulo mu masomero g'abaana kati ne weebuuza omukyala eyayingira obuvunaanyizibwa bw'okuzaala nakkiriza nti ngenda kuzaala kyokka n'apaala gwazadde talina budde bumubeezaawo ng'omusomesa we
n'amukwasa abasomesa abatalina kye bamukwatanako. Kati omwana wa akula kalicha yo tagitegeera, omwana wo ne bweba ddiini giwandisomye nga tagitegeera. Lwaki? Obudde gwe bw'obadde naye yandibadde amubanga mu kubo mwateekeddwa okutambulira olina butono. Lwaki mbagamba ebintu bino byonna? These are series of attacks ezirumba bagana revolution zemuteekeddwa okumanya, kubanga kwe muteekeddwa okuzimbira butya bwe muteekeddwa okutunuulira eggwanga lyammwe n'ebyo ebiri bulamu bye muteekeddwa okukola okulaba nga mulidde abulula. Ffe ebintu ebisinga tulaba birabe, ebisinga tulaba birabe. Njagadde nnyo okwogera ku nsonga eno lwadde njiyisiriza mu kwogera ku musajja ono, naye saagadde kuwa gavumenti ya Museveni mwaganya yo kye yabadde esuubira tukifuule nga y'ensonga egenda tujja ku mulamwa ogw'okulwana okulaba nga twenonola. Ono afudde mulwanyi waabwe. Bwe kuba kubuulirira abalwanira ku ludda lwe be babadde bateekeddwa okusinga okufaayo ennyo ku kyo, baliflectinge ku bye bakola, batunulire newe tulaga. So bitafudde ng'abantu abalala, afiiridde ku mulimu nga Balubu. Omulimu gwe gubadde gwa kola manyanga ag'okubulankanya abantu mu bintu. Era gwe yawulira nti ye yagamba talinayo mulimu mulala gwayinza kukola, talaba nti okukola takulaba ng'ensonga. Eva newe yandibadde alabikira nga akola ayingirira mu nkaayana ezirimu abantu abanenengana, naye ate tabeera ku ludda lutuufu. Zonna ze mumulabyemu abadde nga bamupangisa, era y'ensonga lwaki banoonya abo okubeera choice yaabwe. Ava wali amakulu n'agenda n'atunuulira bano abanyigiriza, n'anoonya bakifeesi banaakozesa bagende batiisetiise bakubenga bwe baagala. Naye ng'ate era eyo naye esobola okuba ekyasobola okuba cover story. Abasigadde kye mulina okutunuulira olwaleero. Nkugambye ng'abantu batubuulidde amawulire poliisi nga bwe yagajjeeyo, ne tugamba tibagenze wabaddewo ettaka liriko enkaayana, simanya lyakaliisa, akaliisa agamba yaligula, simanya ate kati bano abaana ba gundi bagamba balifuna, simanya ne balitunda, kati baleese sobbi, baze ne bapangisa sobbi ne banne abalala. Naye bwe batuuse okutta banna abalala tewaliiwo, gwe bajja kugamba nti linnya gundi oba omulambo gwe twagusanze wali oba naye yakubiddwa. Lwaki olowooza sobbi gwe tubadde tumanya atambula n'eggaali ye gabamajjeege babodegaadi be, lwaki olowooza yattiddwawo bwomu? Ate yiri eri maddu. Lwaki olowooza bw'oba onoonyereza, lwaki olowooza sobbi wafiiridde nga yagenze ku mission ne banne babapangisiza kuva mu kisenyi nga bwe boogera? What would have caused the death of Sobbi to be alone, awatalina nsiitaano, unless nga yagenze kale nga it was a setup, nga basindise yenga gwe mulimu nga bwe nagamba ku sipapa nti wajja kujja olunaku lw'onoogenda ku mission naye nga gwe mission. Olunaku lujja kujja ng'ogenda ku mission kyokka nga gwe mission. Lwakuba gwe wekojja okuba nga tokimanyi, bw'onooba nabo abalala bagenda kuba bamanyi nti ku luno tuzze naye nga ani Sobbi ye mission, era nga bwe kityo bwe kiri. Kati emboozi ya cover story y'abamupangisiza kugenda ku ttaka, in fact n'ekifaananyi bakikusiigidde okusinziira ku nnyinnyonnyola yaabwe. Bw'oba obadde wali wakutunulayo nnyonnyo okimanyi nti abadde agendedde na ku ludda oluli mu kunyigiriza ku ludda olukyamu kwabadde.
bagezaako okubiwindinga apoleme kutunula nnyo naye nga ate on the other hand government esobola okubanga nakyo ekikoze okusobola okugiteerawo ku narrative efune ku relief kana akazito kajja olwaleero nga government ewulira eno mu planning kutandika bikujjuko byakubanja abantu bammwe nga 8 erina okubayiiyizaawo ekirala ekisobola okubakuumako nga mulina kyebimwogerako ekirala. Abantu babadde babakuuma mu mawulire mumutunule mugenda kulaba bugundi bu script government bwejje tuteekera abantu bano bonna mwe bagwa time yatuuka nga Bashiri Kazibwe haina the mafia state insi y'abakifeesi eyo programu nga buli ssaawa etandika oba yatandika na ssaawa nga 9 akawungeezi nga buli muntu ali ku paalo ne redio ezimu yali ezidibiza emuwulira twatambulira nga bisirizi byatambuliranga awo muganda wange eno tuli ku bantu abanyonyola abogera nga Kayula badde omutemwa eno ne tubatambulira kakabanga ebyo ebibozi byakwata society mu kiseera nga Museveni tannamanya kiki kiddako awo 2017 Bobi Wine bamaze okujja yayina okuyiiya bakazi Bashiri ne babeera busy ne bafuule society busy ne tugoberera ebibozi kati sawa ya leero bwe balaba biganye bavudde waawo ne kakabagenda asetinzeeyo ka Patriotic Pulse TVK nako katandiso tunyumiza ebibozi byakomawo abo bonna balakataka embozi zaabwe ne zidda ku radio bagamba bati nti watta abantu omwenda simanya biki ne batuyisa mu sitore yonna ne tujja nga tujigoberera tulinga abalaba filimu gambye nga abantu babeera kuli n'obutami ne butunda ne batuuka n'okutegekamu sebo ne batuuka n'obitegekamu ebivvulu era nga bakutegekera ekivvulu mujje ku Bati Valley programu ya mwensi y'abakifeesi ojje obalabeko jangu otambule nange nga betunoonya nazunga n'abazunze eyo nange kati investigative journalism tugenze ku muntu wansi tukuleetedde kiki tutambulirayo n'olwaleero mu biyina ebiprogramu bitambula naddala ku YouTube okwo bakadogo bazirwanako nze nakwatiranga Museveni emondu namukwatira siripa nenzikuuta nnyo nze namuvugiranga akagaali ke nekola ntya abo bonna ono mukyala Kalampenga ani bonna ebibozi byabwe birismenti kukwata bwongo bwammwe ng'abantu kubanga bamanyi mujja kusobola okuwagala okubinyumirwa waliwo abaagala okunyumirwa ku mbeera eyo ng'oli akunyumiza olutalo ate ekyo kiri typical naffe mu Africa abantu baffe baagala nnyo okubanyumiikiriza nze nzijukira edda ng'abantu agenda e Makka n'ava e Makka avudde e Makka bamuteera omufaliso omunene gwabanga mufaliso gwa inchi 6 kale abatalina nnyo ssente nga bateekawo kayinchi 4 ne bagwala mu ddiiro ng'omwezi gusobola okuggwako omugenyi wa Allah yakomyewo ng'abantu bakeera waka ne bajja ne batuula n'atandika okubanyumiza twatandikira naawo ne batuza mu misomo aseeka muzato oyo n'atunyumiza nnyo n'atunyonnyola yatuyisaamu nnyo yatusomesa ne tugenda ne tutuuka ennyonyi ne tuuka okujja bannange tubasiibula wano mbajjukira mwebale mwatuwerekera ne tutuuka egundi tuba tuli awo ne tutuuka e Jidda bwe tutuuka e Jidda awo ne Jidda n'abatali basiraamu bonna we bakoma kati awo tweyongerayo tugenda okuyingira emizizo tutuuse Minna ne mutuuka wali mutuuse eyo batutambuza tugenze Muzidalifa ng'omuntu anyumya ebyo ebintu n'amaliriza eyo seti y'abagenyi n'egenda n'abalala ne badda n'abaddiramu kati ebibozi bye bimu bye batuteekako olwaleero mikutu gya radio mikutu gya TV YouTube channels kati obubalukawo ebyo bye bunoonya oba oliawo amukuleetedde yali akwatira Museveni yafumbiranga Museveni mu sepiki uno avuddeyo alojja embeera gy'alimu agitenda nga muwuliriza nga mukibeerako nga mukisharinga kividiyo kivaayo nga tekiina kyekyongera ku mbeera gye mulimu
akiwulirizwa kirabyo kigoberedde kikozo otya naye tekiinaako wadde akantu akatono kekicontributing akali positive ku bulamu bwo okyononerako budde. That is how we babakwata obwongo. Bwe batyo bwe batukwata obwongo. Twabaddewo ngo batubuuza ekibuuzo ennaku ezo nti lwaki biki ebiyambye Museveni ono okuba nti atukutteko ebbanga ddene n'atubeerako. Naye ate ekisinga okwewuunyisa nti ne bwe tulinga abasituse nga tutegedde era sitiirwa akyafuna obudde obutubeerako. Museveni takyusa strategy, alinga kochi wa mupiira takyusa winning team. Kati ye akimanyi Museveni nga ye. Museveni tayina tiimu nene, ye tiimu ye. Obukodyo bwe tabukyusa. Yamanya bumanya nti yatutegeera nti obwongo bwaffe bw'olina okubalansinga. Always anoonya equilibrium. Afunya atya balance. Bwe mubanga abasituka abalinga abagenda okutegeera bwe muti ng'anoonyayo kyakola ekibalaga nti ataalinga anafuye atategeerera ddala nga mubeerera kaawo nga muguma. Kubanga ye equilibrium aginoonyamu ekintu kimu kalembereza. Akola ekintu Museveni ne mulaba ye kino nakyo yandibadde akikola kasita kimuwa kalembereza ye talina kyatasobola. Ninako enayogera emabega nga tanaleeta bano banabbanja mu gundi ye mu kabineti ye. Ne mbagamba Museveni nga Museveni okusinziira ku ndaba gye mulabamu. Omuntu yenna gwayagala asobola okumuteeka mu kifo kyonna. Lwaki? Kubanga akimanyi bulungi mu kifo akuteekamu kutuula mu butuuzi. Eno waggulu ye yaba aliyo. Ye talina muntu gwe yeesiga nti asobola omukolera ekintu n'akiggusa nga kirungi. Era ne bwaba akutumye nga bwolaba bwe badde bakozesa abo basobbi nti jangu ogenda okola kino ne kino ne kino. In the end akimanyi nti gye guggalira ye yalina okuggala. Gwakutuma nokkirizibwa okukozesebwa kubanga amanyi ntajja kutuuka ku ground lwekyo. Naye nga amanyi gye nguggalira gwe neetaaga okujjawo. Gye nguggalira. Mumanyi lwaki omugenzi gundi Mando yali alina okujja ayogere byayogera atu provoking kuba yakimanya nti already mu baana abali abekyaye mulimu bangi babokisaz era mwandibadde mu bangi abandi agadde ba challenginga. Kati awo naona nga anoonya dira tusisinkanako n'abantu bagezeko kozinga chaos. Naye ne kigaana. Nebwe kigaana yagamba nti gwe wadde kigaanyi nze nja gweggalira sifaayo. Kyembadde nkutuma bwe kiba kiganye nze nja guggala. At the end of it all yabeerayo. Mutunulire lwaki twalina twamalako ebbanga nga Mutebira afudde. Mutebiro yalwalira n'atuuka okufa naki. Ne tubeerawo emyaka nga tetulina gavana wa banka. Naye nakati tulina gavana wa banka baamulonda. Naye nsobola obbagamba awo amumanya atayipinga erinnya lye n'ababula. Lwaki? Kubanga at the end of the day ono amatalinga yono. Mumuwoza gavana yafa naye nga ye gavana akyaliwo. Gwatolowooza nsonga ki omuntu gy'ayinza okuwa okuggyako ekyokuba nti system gye tusomeramu ye ekijega. Naye gwe wandiweebuuzizza lwaki ensobi zikolwa ezifaanagana mu buli sekita. Buli sekita kyotegeeza baminisita bonna basomera wamu ne baba bajega. Ekitegeeza nti ewasembayo eri amaanyi gye gava. Kubanga ate era nabo bennyini abalondebwa tebaba n'amaanyi. Alondebwa just kutuula mu kifo. Ogwabwe gwe bakola bwe wabaawo ensimbi ezigenda okuyitira mu kifo ekyo nga zijja kwetaagako omukono gwe. Kyova olaba oli asayiningira obuwumbi 5 nga ku ssente zagenda okukwatako nga ye taweezaako kawumbi. Naye baamuteekawo akozese siginicha ye n'ekifaananyi kye so that n'ebizibu ebiba bikomawo bitunuulira ye. Ye Museveni ekibalo kye ng'omuntu abala nti ntambudde ntya mpaka lwe naava mu nsi nga nze nkyali pulezidenti. Nvudde ntya mu nsi nga nze pulezidenti. Kati awo buli kimu akikola. Awo buli kintu akikola. Kati mwenna abamukolera
ke kaseera muwagale obwongo bwammwe mwetegereze kubanga already akadde kaweddeyo nakyemalira bw'abanga amaze okulaba nti atuuse ku kisenge mu revolution atandika okwemalirawo abantu be yeekendeezaako badeni ng'agamba in case nsimattuse seetaaga na bampaako bujulizi kati gy'okoma okumanya ebingi gy'okoma okweteeka mu risiki y'okugenda ate weewuunye ne bw'obanga oli ku level yakulasa nabulasanya oyogerako bwogezi ng'ebyomunda tolina gye bakutuusa era ajja kwagala okujjawo kubanga tayagala kulaba nga osobodde okubeera ng'olya butaala mu gavumenti ye ate ne mwejja obeere ng'onooba mulamu era kyova olaba bw'ogenda otunuulira abaalinga nga abasigaddewo nga baweereza banne baakola nabo bw'atamala kwefuula nga sekibodde bw'atamala kwefuula nga kimongwamongwa tasimattuka be bafuna zi blood clot bw'otomala kwefuula ekyo banenewe nze njagala bannyonnyola ekintu ekirala era kyenzudde nakyo nga kiva kw'oyo omusajja bannange ekigambo ttaka kintu kikulu nnyo 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 ettaka kwe tujja identity esooka ffenna ng'abantu ettaka we tujja identity esooka n'olwekyo ekigambo ttaka nga mukizannyiramu oba muli mu buyinza oba oli kiki oba oli ki ne bwe munaaba basirikale nga mwe mukozesebwa ekintu ekiyitibwa okuzannyira ku ttaka ekintu ekiyitibwa okuzannyira ku ttaka mukyerinde ng'omuntu bw'anaakugamba weerinde obutwa bw'otomanyi naye nga kasita osembera we buli busobola okukutwala nga bw'olaba abantu beerinda radiation buli anaazungira mu kigambo ekiyitibwa ettaka eri ekkubo mulirabe mutandika odditegeera ate gavumenti ekola ebintu ebisinga neesetinga precedents zeetamanyi makulu gye zigenda kukomya bantu nzijukira oba yali 2012 awo 29 around Museveni oyo yakeerako n'agenda n'akwata DPC ne Ossi we Nateete n'abateeka ku mpingu mu lujjudde awo lwa nsonga za ttaka bwe yamaliriza n'agamba abantu abaali baliwo nti abantu bano ababbi b'ettaka mubeekolereko nange mbakolako kyova olaba ntambula n'empingu zange naddira abasajja ab'ennyota n'abamaamulako ennyota awo mu bantu n'abassaako empingu amawulire ne gakikwata bulungi amawulire gakikwata bulungi ne galaga abantu naye abantu kye baakola ekyokulabirako ekyo baakitwala ti pulezidenti yatugamba nammwe mubeekolereko nzijukira bulungi amawulire ge twaddamu okulaba mu bbanga lya nnaku nga 2 abantu abaagenda okulambula ettaka baali bagenda kupima ttaka saidi zeeyo mu Kyaggwe baabakuba ne babakumako omuliro kubanga pulezidenti yabagamba mubeekolereko gano ge mawulire amalungi gwe alaba ali mu revolution eno ali ku ludda lw'abanyigirizibwa gw'oteekeddwa okumanya gw'osikambula mu kufa kw'omusajja ono Sobbi ndi bwe batuuka abantu ng'abo be basoose okudisplayinga nga b'amaanyi ne baba nga babakulaga kati nti asobola naye okuzikira ku maanyi agatasobola kutegeerekeka kubanga
ekifaananyi kye bagezaako kukubira nti kati bali abantu gye bagenze be baamusse. Ekyo kibeera kitegeeza nti akatenga akabadde kajja ke babadde babaleetera kati musobola okola. Bwe mubanga ku ntandikwa nga genuinely ku ntandikwa mutandikidde ku oyo abadde atambula nga bragging nga bwali ow'amaanyi, nga aw'amaanyi bwe gatyo bwe gakoze, essubi likuddemu. Gwe abadde alowooza nti bannayuganda tebannategeera, naye ate naawe alowooza omulala yenna nti ojja kugenda ozannyire ku kigambo ekitiibwa ku bantu ku ttaka. Mwe abavubuka abapangisibwa ne mugibwa mu kibuga ne mugenda mutulugunya abantu ku byalo, ekyokulabirako mu kifunye. So nga ate n'abantu b'omu byalo mwe be bajjako amataka gammwe be batulugunya bulijjo. Nga bwe mwalaba bannaffe ab'ekayunga bwe baalumba abavubuka abasirikale abaali bazze n'emmundu, omuwendo gw'abantu nga mungi ku kitundu, omuwendo gw'abantu nga mungi ku kitundu bwe gwekwata awamu, bwe gwekwata awamu, tewaliiwo mmundu ng'enyi zisobola basobola. Era y'ensonga lwaki civil wars zonna zetujja tusomako, zetulabako, zetuwulirako mu mawanga gonna zetuziwulidde, bannyini kitundu be bawangula. Omugenyi tasobola kuwangula civil war okujjako nga bannannyini kitundu be bamwe beeriddemu nkwe ne beegatta ku mugenyi bamuwa obuyinza. Naye bwe mukkiriza ne mwebeereramu ne musituka ne mugamba ekimala kimala nga mmwe bannannyini kitundu, muba mulina advantage esooka. Mwe muba temukooye, temutambudde, babasanga wammwe. Eyokubiri, muli bangi, tebasobola, teriiyo bantu basobola kujja, eri teriiyo muntu landi graba asobola kujja na deploying abantu basinga bungi mu abantu ababadde ku kitundu. Era abasobola okukigezaako na deploying abantu nga bangi okusinga abali ku kitundu, zezo deployments nga ze mulaba ez'abalaalo ze baleeta, tibabagera kiro ne baleeta abalaalo nga bwe bati ne bateekako n'emmundu. Naye bwe mwekunga nga tebaalumba kintu nti baagudde mu lukoola watali bantu bangi, ne batuuka ku kitundu nga nammwe ab'ekitundu mugamba nti okufaata obutanyagwa wano we waffe, kubanga ettaka bwe lina abavaako temugenda kufuna identity, tojja kusobola kuyimirirawo okugamba nti ndi weegindi. Bwe bukya ku makya ne batuggyako Uganda eyo ng'enteekateeka yaabwe bwe balowooza bweri, ojja kukya ku makya nga tokyasobola kugamba nti ndi munna-Uganda, kuba bujja kukya nga n'erinnya Uganda baligjeewo. Kati ng'abantu abasigadde bo bagamba nti ndi munna-Uganda nga aginoonya ne ku maapu tagiraba, nga bagamba nti updated map nti erinnya Uganda teririiko, ensi gye bayita Uganda tekyaliyo. That is, if you lose your identity, if you accept to lose land, manya tekikoma ku kuluzinga ttaka kyekyokka, oluzinga na identity yo. Bino ebisigadde bwe tubanga omuntu bwakukunga gamba nti bannange nga munaana tugenda kwekunga, twagala kulwana kulaba nga tununula abantu baffe, twagala okulaba nga tujjawo obutali bwenkanya, twagala okufuna obuyinza bwaffe budde emikono gyaffe, ng'olaba tonnakifuna, tandika okutya olunaku lw'ono oluzinga identity yo nga tosobola claiminga nti awo wewaffe, ate nga kijja. Kati bwe kibanga ebisigadde tebikwatako, olaba okubanja abantu abafudde tekuliiko wuwo, olaba ebigenda maaso mubatulugunyizibwa, abanyigirizibwa mu bizinensi, gwe toliimu tonnafiirwa ku bizinensi, tya lw'onoofiirwa obwannannyini ku ttaka lyo, bw'onoofiirwa obwannannyini ku ggwanga lyo. Luno olutalo si lwa abakulembeze ba nsikirano, olutalo si lwa abakulembeze ba byabufuzi, olutalo si lwa abakulembeze lw'abannaddiini, wabula olutalo luno lwaffe bannansi.
tulekerawo okutunuulira abantu abalala nti bebateekeddwa okutukolera ebintu bino. Twetunuleko nga ffe nti ffe tuteekeddwa okwerwanako. Bwe kiba nga kituufu nga terubadde luke lwa Museveni kwettira Sobbi nga bamukoyi kubanga essaawa zino nga n'enkalu zibasibye mu bitongole ebirwanirizi by'eddembe, abantu ng'abo Basobbi ababadde nga bavaayo nga beeyogerako kyere nti tubadde tukola ne gavumenti kye tubadde tubayisa bwe tutyo tubadde tubakola bwe tutyo nga ffe ng'ate n'obujulizi weebuli babadde bakuuma makomera, kubanga ekyo kisobola okubakozesa elimination ne bagamba why bano ba loose mouth tubajjewo n'ebejjirawo. Bwe kiba nga si bye babajjeewo nga bannayuganda be bamwejjiddewo nga ddala kituufu be bamwejjiddewo, ako kabonero kalungi nnyo mu struggle, kalungi akalaga nti abantu batandise okuzibula amaaso, batandise okuzuukuka, batandise okwekkiririzaamu. Gwe atannaba kwekkiririzaamu gwe okyakeereye, gwe okyakeereye. Abasigadde batandise okulaga ebyafaayo, batandise okulaga obubonero. Omulala ali mu kategori eyo ebyokwebuulirira olina kubijja ku ekyo ky'olabye. Abakozesebwa mwenna mulina okukimanya nti ekiseera kigenda kutuuka nga tebakyabeetaaga, ate ekiseera ekyo bwe kimala okutuuka tekidda mabega. Naye nga kye mulina okumanya, at the end of it all, it is a mission 2021 that is aimed at liberating ourselves. We cannot settle for anything less or equal to that, but rather our final destination and our cardinal objective is liberty. We only and only stop at victory. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power, our power. Ajinonya ne ku map tajiraba. Ngabagamba nti updated map nti erinnya Uganda teririiko. Ensi gye bayita Uganda tekyaliyo. That is, if you lose your identity, if you accept to lose land, manya tekikoma ku kuluzinga ttaka kyekyokka, oluzinga na identity yo. Bino ebisigadde bwe tubanga omuntu bwakukunga gamba nti bannange nga munaana tugenda kwekunga, twagala kulwana kulaba nga tununula abantu baffe, twagala okulaba nga tujjawo obutali bwenkanya, twagala okufuna obuyinza bwaffe budde mikono gyaffe, ng'olaba tonna kifuna, tandika okutya olunaku lw'ono oluzinga identity yo nga tosobola claiminga nti awo ewaffe ate nga kijja. Kati bwe kibanga ebisigadde tebikwatako, olaba okubanja abantu abafudde tekuliiko wuwo, olaba ebigenda maaso mbatulugunyizibwa abanyigirizibwa mu bizinensi, gwe toliimu tonnafiirwa ku bizinensi. Tya lw'onoofiirwa obwannannyini ku ttaka lyo, bw'onoofiirwa obwannannyini ku ggwanga lyo. Luno olutalo si lwa abakulembeze ba nsikirano, olutalo si lwa abakulembeze ba byabufuzi, olutalo si lwa abakulembeze lw'abannaddiini, wabula olutalo luno lwaffe bannansi. Tulekerawo okutunuulira abantu abalala nti bebateekeddwa okutukolera ebintu bino. Twetunuleko nga ffe nti ffe tuteekeddwa okwerwanako. Bwe kiba nga kituufu nga terubadde luke lwa Museveni kwettira Sobbi nga bamukoyi kubanga essaawa zino nga n'enkalu zibasibye mu bitongole ebirwanirizi by'eddembe, abantu ng'abo Basobbi ababadde nga bavaayo nga beeyogerako kyere nti tubadde tukola ne gavumenti kye tubadde tubayisa bwe tutyo tubadde tubakola bwe tutyo nga ffe ng'ate n'obujulizi weebuli babadde bakuuma makomera, kubanga ekyo kisobola okubakozesa elimination ne bagamba why bano ba loose mouth tubajjewo n'ebejjirawo. Bwe kiba nga si bye babajjeewo nga bannayuganda be bamwejjiddewo nga ddala kituufu be bamwejjiddewo, ako kabonero kalungi nnyo mu struggle, kalungi akalaga nti abantu batandise okuzibula amaaso, batandise okuzuukuka, batandise okwekkiririzaamu. Gwe atannaba kwekkiririzaamu gwe okyakeereye, gwe okyakeereye.
abasigadde batandise okulaga ebyafaayo, batandise okulaga obubonero. Omulala ali mu kategori eyo ebyokwebuulirira olina kubijja ku ekyo ky'olabye. Abakozesebwa mwenna mulina okukimanya nti ekiseera kigenda kutuuka nga tebakyabeetaaga, ate ekiseera ekyo bwe kimala okutuuka tekidda mabega. Naye nga kye mulina okumanya, at the end of it all, it is a mission 2021 that is aimed at liberating ourselves. We cannot settle for anything less or equal to that, but rather our final destination and our cardinal objective is liberty. We only and only stop at victory. Tweyanziza Jaffa Makanga. Ebigambo byo bibadde binyuvu bisufu birimu okuyiga ate nga birimu okutulengezaayo nti kisoboka era tugenda kukikola era nga buvunaanyizibwa bwaffe nga 8 nkiddamu nga 8 omwezi ogwa January 2024 mission 2021 gye tuliko okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe, okulaba nga tutereeza ensi yaffe. Tujja kubikola singa tunamenka, singa tunekyanga, singa tunekyawa, singa tunekalakasa General Museveni tujja kubanga tulabyeko obulabi. Mbagala nnyo byebyo ebyaleero tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo. Mbebaza mwenna ababeerako, abanjagala, abangoberera era abalindirira buli kadde nange neyama tinja kubanga nga noonya yonna gye gali ngaleete tugategeere era tugamanye. Kama abankuumire batayi mweraba.